Leero ntinkudde Mr. Mwamwamwa leero ntanudde Mr. Mwamwamwa leero ntinkudde Mr. Mwamwamwa leero ntanudde Mr. Mwamwamwa. Tufiiriddwa omu ku bayimbi abali talented ennyo mu music industry era nga ono omwami oba tumuyite shortcut naye ng'amannya g'amatuufu ye Alan Masengere. Omwami ono abadde mu Gagameo Group eya Bebe Cool. Atamumanyi bulungi ye mwami eyaddamu oluyimba lwa Bobi Wine emabega kaawo myaka 8 emabega era ng'oluyimba lwa Bebe Cool baali baluyita By Far, ye n'addamu oluyimba nga baluyita Big Mouth era nga afudde ekirwadde kyo nga kyo tubadde tetunaba kubeera nga tukimanya naye nga bwe tunaakimanya tugenda kuba nga tubatuusaako amawulire gonna. Naye nga omwami ono tufiiriddwa talent mu music industry ne Bobi Wine yekennyini olunaku olwaleero amutaddeyo ku Facebook page ye n'asaasira buli omu, n'asaasira Gagamero, n'asaasira Bebe Cool, bonna n'abasaasira okubeera nga baviiriddwako omwagalwa. Emabega kaawo ka vidiyo ndowooza mwakalaba bulungi nga bamusabirako era Pastor Bugingo ye yagendayo n'amusabira asobole okutereera obulungi nga ndowooza nga balaba embeera si nnungi kuba abadde ku macupa, abadde mu nseke museke, naye amazina Katonda n'amugya mu bulamu bw'ensi era nga tusaba omwoyo gwe Mukama aguwummuze mirembe. kulabire ku kyaki z'okwebaza Katonda obugumiza Mukama so sinze naye yambula ekitiibwa kyonna